Kayamba solo na wengi mbatenga ndalo batusaka bino abamole babagobye bagoye buli muntu asajja bazitwale mu uniform bose kusiba kwata buli muntu bakutona bakanyika muntu tebweru n'abaka abalala. Redson TV kwoli nga bulijjo tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako embeera nga bwetambula buli ekiva ku Parliament ogenda kifuna wano ku mukutu gwo ogwa Redson TV. Kakati waliwo ababaka ba Parliament bano nga bagobeddwa oba nga bali suspended mu Parliament olw'ensonga ezitali zimu, era nga listi ngenda kubeera nga ngikusomera gwampuliriza ku mukutu guno gwennyini ogwa Redson TV. Nakugambye tugenda kuba tukuweereza embeera yonna nga bwenajja. Oluvannyuma lw'omubaka Honorable Francis Zaake okubeera nti akubiddwa n'atwalibwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi yadde dakiika n'emu gwampuliriza, obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo mu Parliament, amataala gaggiddwako, abasajja okuva mu kitongole kya SFC Special Force Commandos bayingidde mu Parliament ng'era bwe baakola mu biseera bya togikwatako, bayingidde mu Parliament ne batandika okugenda nga banookolayo nga bajjayo mubaka ku mubaka omu ku omu bwe baagala bwe batwala, nga bwe nkugambye ku mikutu gyaffe egy'enjawulo nti ne bannamawulire nabo babakutte ne babaako ekisenge kya Parliament ekimu mwe babasibidde, era nga nabo tebakkiriza munnamawulire n'omu kuvaayo, tebakkiriza muntu n'omu kukozesa yadde kamera ye yadde essimu ye. Abaka ba Parliament abo abatono abadde bakyasigadde mu house be basobodde okubeera nga batulikodingirayo ku butambi gwampuliriza, wabula wenzijidde oba wenkoledde eggulire lino omanyi nze nina wendi wenkengera Redson TV kamera zaffe nga bwentera okugamba. Parliament ezzeemu okutuula bakakanyizaamuko ku mbeera. Parliament esoose neeyimirira, Speaker Anita Among n'agiyimiriza n'abanga adduseemu, wabula oluvannyuma bazze ne basuspendinga ababaka bengenda okusomera. Oluvannyuma Parliament ne baddamu ne bagituuza ne babayita buto. Kati wenjogerera kati wenkoledde eggulire lino bali mu kusoma beeru, era ababaka abamu abo abasigaddeyo bali mu kuwa oba nziyite endowooza zaabwe oba baba bawa ndowooza zaabwe, kuba nze ndi mu mpulira simanya Madam Speaker weni ekitongole ekijjiddwawo simanya will perform better because ebitya n'ebirala bifaanana bwe bityo, wabula nga gentegedde gwampuliriza Parliament erabika yagenze okutuula nga kino kyakkaanyizibwako dda nti kirina okubeera nga kiyita oba mwagala bannayuganda oba temwagala, oba Anita Among abisobola oba tabisobola, oba Parliament ekkiriza oba tekkiriza. Kino kirabika nga kyali kyateekebwateekebwa dda okubeera nga kigenda kuyita. Wuliriza listi gye nnina wano gye njagala okuba nga nkusomera gwampuliriza ey'ababaka ba Parliament aboogerwako oba abagambibwa okuba nti balabika bagobeddwa, wabula nga si kugobebwa ddala, bali suspended. Ye listi gye njagala okuba nga nkusomera gwampuliriza olw'embeera ebadde mu Parliament. Bano nno bambi bagezezaako okuteekawo embeera, wabula ebifuddemu kubeera nga ate babafulumya Parliament. Wuliriza Speaker Parliament Anita Among Nalongo, bano be babaka baaweze okumala entuula 3 oluvannyuma lw'akavuvuŋŋano akavuyo akabadde mu Parliament, nti era Speaker amaliriza nga yeetonze ku ky'okukuba omubaka Honorable Francis Zaake Butebi. Wabula kino kye ndi mu kugamba, bano bali suspended for 3 more sittings. Olutuulo oluddako oluba lwanca tebagenda dubeeramu, olutuulo oluddako oluba lwakosanca tebagenda dubeeramu, olutuulo olwokusatu bwe lunaaba lwakubeerayo olunaku lwe lunaabaayo tebagenda kubeera nga balubeeramu, okusinziira ku Nalongo Anita Among. Mu babaka basuspendinze gwampuliriza atambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV, njagala kubanga ate nkutwala mu nsonga eno mpola mpola. Nkugambye bali suspended for 3 more sittings. Kuliriza kuliko Anthony Akol ono akiikirira Kiraka North
ono nga yakubye Zaake ekikonde ebikonde sijagamba ekikonde. Honorable Wakayima Musoke akiikira Nansana Municipality ono naye ali suspended takkirizibwa kuddamu kutuula mu parliament okumala entuula 3. Honorable Rosias Mukasa akiikira Lulaga South kadi ya kibiina kya National Unity Platform naye takkirizibwa okumala entuula 3 nga tadda mu parliament okusinziira ku speaker Anita Among ye olingi ye gyawadde ebiragiro byawadde kugambye lisiti ekyali nnene ngenda bba kusomera tukyatambula mpola mpola gezaako kuwa mbeera nga bweri ku parliament y'eggwanga erya Uganda naye nkugambye wenzijidde nga parliament ezzeemu okubeera nga etuula era bali mu kwogera bye boogera ngenda bikuŋŋaanyiza mu ddakiika si nnyingi nnyo weekuumire bwekuumizi ku mukutu gwaffe ogwa Radio TV ogenda kubifuna mu ddakiika ezitali zeewala yadde ddakiika n'emu naye tukyagenda mu maaso ne lisiti eno Annaalongo Anita Among gyagobye mbw abasuspendinze okumala entuula 3. Honorable Charles Tebandeke Bale County wa Bale constituency kadi ya kibiina kya National Unity Platform naye agobeddwa takkirizibwa kudda mu parliament okumala entuula 3 n'ambirira gwampuliriza ku mukutu ogwa Radio TV. Honorable Zaake Francis Butebi Mityana Municipality ono nno bamukubye ne bamutwalira ku ka stretcher bamutute musajja wattunga biwala ttaka embeera nga egayigaye. Honorable Zaake Francis Butebi alabiddwako nga atwalibwa ku katanda mu mawulire g'ensembyeyo okubeera nga nkuwawo banga otugoberera bulungi nnyo byenjogerako obitegeera bulungi nnyo kakati wetwogerera anaagenda okuva mu ddwaliro nga bamutegeeza nti naawe ogobeddwa okumala entuula 3. Honorable Isaya Sasaga akiikirira Budadiri East ono naye agobeddwa okumala entuula 3 nga tadda mu parliament olw'akavuvuŋŋano akabaddewo. Honorable Asinansi Nyakato ono wa Hoima City agobeddwa mu parliament okumala entuula 3 olw'embeera ebadde mu parliament ey'akavuvuŋŋano. Honorable Nyeko Derek Makindye East kadi ya kibiina kya National Unity Platform ono no y'omu babadde bataddewo embeera era babagambye wabula ngenda kukubuulira nga mmaliriza wuliriza ggwe akyagoberera omukutu ogwa Radio TV. Honorable Frank Kabuye omuvubuka akyasinze obuto mu parliament myaka 26 gy'alina egy'obukulu era gwampuliriza nga nange bwe musinga obukulu. Njagala kutegeeza nti Honorable Kabuye Frank naye ali omu ku ababaka ba parliament abafulumiziddwa era abagobeddwa mu parliament okumalira ddala entuula 3 nga tebakomawo. Honorable Evans Kanyike Bukoto East ono naye agobeddwa entuula 3. Honorable Shamim Malende Kampala City agobeddwa entuula 3 wabula Honorable Shamim Malende alabiddwako ng'ayisibwa bubi nnyo bamututtenga mubbi aba SFC bamufulumizza oyinza okugamba bafulumya musajja mukutu gwa Radio TV tukyagenda maaso okubanga tukutuusaako. Honorable Susan Mugabi mubaka omukyala akiikirira Buvuma Buvuma District Woman MP Honorable Susan Mugabi ono naye agobeddwa mu parliament okumala entuula 3 nga naye takkirizibwa kubeera nga alinnyayo mbu olw'embeera ezibadde zigenda mu maaso. Kigambibwa okusinziira ku bamanyi eby'omunda oba ba analysts ab'enjawulo kigambibwa nti akakodyo kano kali mu kukozesebwa okuyambako ab'oludda oluvuganya oba abali mu kuwakanya ekiteeso kino bakendeere ennamba olw'ensonga nti mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda mu constitution ababaka ba parliament singa waliwo ennamba eyinza okuwera ne bayimirira ne babaako ensonga gye balemesa bawulira Ssennyonyi ng'abisomera Anita Among ng'abimusomesa nti nnyabo Madam Speaker bwe tubeera ennamba oba babeera namba 5 nti bwe tuyimirira nga tulina kye tuwakanya ssemateeka atuwa amaanyi okulaba nga kye tuyimiriddeko kirina okubeera nga kiweebwa ekitiibwa era ebyo zenga obiwulira bw'obanga obadde otugoberera. So kakati mbu kandi baakatego okukendeeza ku bano abanaawakana oba abanaakaayana ngenda kukusakira malala wano nja kukuleka wano tubeere nga tweyongerayo mpola mpola kubanga ngenda kunonera amawulire amalala nago gamanye nkugambye wendi mu kwogerera kati parliament ezzeemu okubeera nga etuula batudde mpulira bwendi mu kwogerera ndi mu biwulira bali mu kuteesa naye byenjagala okubanga nkukuŋŋaanyiza wabula enguudo zonna ezifuluma okumpi ne parliament oba ezeetoolodde awo zonna ziteekeddwako ebyokwerinda biri gulugulu mukutu gwa Radio TV wole kubanga okyagoberera sigalako tugenda kukomawo aye tubeere nga tukutuusaako ebirala byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako
jangu kusomere ku ddwa okubedda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.